Saha anono abaddawo mu nkuuka etegekebwa radio y'obujjajja CBS era nga enegwa wansi w'obwakabaka bwa Buganda. Enkuuka nonno ebeerayo buli 31 Desemba. Kati King Saha y'omu ku bayimbi munnange betulabye abasinze okubeera nga bacamula abantu. Kati newankubadde abayimbi bayitirivu nnyo ababeera bayimba banono basobodde okubeera nga babawa amunnange eddakiika 10 ku 7 buli omu okozesa obudde obutono babeera bakuwadde aye n'omulala n'asobola okubeera ng'alinnya ku siteegi. Kati olw'okuba banene babeera n'ebivulu ebyenjawulo ky'okola nti tubalaba abayimba mu budde obw'emisana n'obw'olweggulo basobole okubeera nga boolekera ate ne ku bivulu ebirala basobole munnange okuba nga batuukiriza egyo egibeera gy'abasasuza. Kati mu mbeera nga bwebadde obudde obw'okumakya omisanasana, misanasana atwalabe ku muyimbi Lord Mayinja nno abawagizi basobodde okubeera nga bamusanyukira newankubadde ate abamu bayagadde okwagala okukomyawo enkola enkadde ey'okukasuka obucupa naye yasobodde okubeera ng'ayimba n'amaliriza. Mu balala bagenzi maso n'okubeera nga bacamula akwabaddeko Geoffrey Lutaaya ne mukyala we Irene Namatovu nonno abasanyusiza nnyo abantu. Bebe Cool naye asobodde okubeera nga ajja n'ayimba lwakuba ate ye mu kuyimba kwe abadde yeetooloddwa security ey'amaanyi. Simanyi kiki kye babadde basinga kweraliikirira babadde balowooza naye bayinza okubeera nga bamukuba amacupa nze naawe. Jjukira mu nkuuka y'omwaka ogwaggwa olwo tasobola kubeera ng'ayimba ono Ronald Mayinja ne Alien Skin yali eri nga alinayo Nkwacho Festival. Kati neno nga munnange omulamwa gutambuledde era Abitex era omutesitesi w'ekivulu ekyo omwaka ogwaggwa era ne guno yakibaddemu. Munnange buli eri omwaka yagwetoolooza nnyo ku byobufuzi era nga lagagwa kweno saidi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku mulundi guno eno ate munnange yabadde amutunuzaamu omuzinga ng'amugamba seetaaga na bonna abatayimba kukuli omulundi bagenda kudda basobole okubeera nga bayimba basanyuse abantu ba Kabaka era kituukiriza basobodde okubeera nga bajja. Mu mbeera nga bwebadde King Saha munnange bamukubidde engalo ez'amaanyi ennyo ne bamukubira emizira era nnono talemye kubeera ng'ayimba obuyimba bonna obupya newankubadde ngera bwekunyonyodde nti obudde bwadde butono neera buli kamu agenze nga munnange ayimbako ekitonotono. Bwebiti bwe bibadde King Saha bw'abadde munnange agenda maaso n'okubeera ng'asanyusa abantu ba Beene abasobodde okubeera nga beeyiwaawo mu mibiri emmengo. Nze Sseggaba Richard. Omanyize mbagala nnyo bakyali bange era pulezidenti abatumidde nnyo n'agamba ize kati kyenandyagadde okubagamba gale gano nti dijeto papa ebyuma tujja bijabira abantu wonna papa tugende mpolampola wamma bakyali bange kambabuuzeeko tubagala nnyo abavubuka ab'omulembe omutebi mwebale nnyo okubeera abavubuka bagezi